Jerrycan. Jerrycan. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Buy Jerrycan with muscle. Those ones who say go is for you only. Fundawa. Best movies I teach you. But never get on with the muscari. Because of the cover is very far. Is you serious? Is serious you? What can I work? Eh? You step it on it. Add kilometers to your legs. And you get your sugar. We buy image from Umaru. And Umaru refused to give you enough meat. Mama! Show him a joke with you. Umaru, A great hustle needs a great push. So, we'll give you the push you need to do more. Together, we're unstoppable. Bye, Jerryman! Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Kankwanjulire Islamic University in Uganda Females Campus Kabuja ebaita okwewandiisa okusoma obusawo n'okuzaalisa kiyite Nursing and Midwifery kudalya certificate ne diploma ku miwendo emitono ddala ate nga abasomesa balina obumanyirivu. Tulina first class skills lab, swimming pool, omwana waawumulira ng'amaze okulya book saako n'ebyemizannyo, omwana obutabeera ddofe. Jangu ewandiise mu July, August, September intake. Ate courses endala ku ddala lya masters ne degree nga law, education, business studies, mass com, IT ne mature age entry. Namwe mujje okumanya ebisingawo kuba ku namba ezo wansi. Tambuza posta, tambuza video etuuka ku muzadde. Omulunzi osobeddwa enkoko zo zifa mu kirindi ate nga wazigema bulungi. Confid International Limited bakoledde Gumbo Stock Plus ono ng'ayamba nnyo mu kujjanjaba enkoko ezirumbiddwa Gumbolo, Newcastle, IB, Fall Typhoid sako n'ezo ezikoneddemu obulwadde obw'enjawulo. Teka Gumbo Stock Plus mu mazzi oyongeremu ne glucovit zifune amaanyi okumala ennaku 5. Ekyo ekizibu onooba okimaze. Ate buli lw'ogema enkoko zo yisawo olunaku lumu oteke Gumbo Stock Plus mu mazzi zinywe anti okwerinda si buti. Lisange maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo wamu n'emmere y'ebisolo. Ate gwe omusuubuzi tusange Kawempe Mbogo oba ku Container Village ku Keje Plaza edduuka namba KE10 Kampala oba tukubire ku simu not 772 95 983 oba not 393 10 42 Confid International Limited banno ddala mu bulunzi obw'amagoba. Ramadan countdown ekutusibwako House of Zaka and Work for Uganda kulokutola zaka mu Mario. Ramadan countdown ekutusibwako House of Zaka and Work for Uganda kulokutola zaka mu Mario. Crystal mineral water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource in its purest form. This high-tech production system ensures that the entire process of water treatment and bottling is untouched by a human hand. To ensure that every bottle is up to Harris International class, the quality of each crystal bottle is stringently verified. From our stores, it is then dispatched to our retail partners, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Ramadan Courts, brought to you by Willy Travel. The month of Ramadan is the time to break bad habits and establish good ones. Imam Ganzali.
Ramadan Courts. Brought to you by Worley Travel. Ramadan do's and don'ts zikutusibwako. Wamune dampukiwa ku lw'ebisenge ebikalu n'ebifo ebirungi. Wishing your friends and family members enjoying family meals and time with each other and giving gifts at iftar are common traditions of Ramadan. Ramadan do's and don'ts zikutusibwako. Wamune dampukiwa ku lw'ebisenge ebikalu n'ebifo ebirungi. Evening drive nzena nyifika boxana nyinga tedula professor majegere Kigudde evening drive njagala kubuza konti oliotya MTN kati no tuli mu momo musajja oyo mujjukira ow'amaaso MTN momo yettaddemu ensimbi era yekutambuza tugenda kutambula naawe olunaku lwonna tugenda kutambula naawe omwezi gwonna tugenda kutambula naawe MTN momo tukujjukiza nti tulina amaduuka wogenda okugula ebintu ku ebitundu 5 ku 10 gwogene nga kiriya sukali ya 14 ogigule zino 2 MTN bwetyo MTN momo bwekola bwetyo ndoza tulaba kati tuli mu kugabula tugenda kugabula abantu bekawempe wane Wambogo akala amatendo gomunafali era atulaba atega bwetyo bwe tugenda okutambula ntwala ogira no kwekako adene mukwano gwange wano Nuru ndoza agambo banti keko kikutiya ngene nakyo nenga twebaza banafa ba momo mwebale nnyo mwebalire ddala twongera bajjukiza nti weereza ensimbi ng'okozesa MTN momo ekyo kikulu nnyo nyini ddala ekyo kikulu nnyo gweweereza buweereza nsimbi ng'okozesa MTN momo ekyo kijja kuyambako gwe wennyini at least okubaako newootuuka Kigudde Waani evening drive olunaku olwaleero mwe tugenda okutambulira omwo mu bannaffe ndozi obalaba buli sajja beetikka buli omu afuba kulaba nga at least yeetikka oli otya oli bulungi sirina tabu yo Waani bampise Mugoya Musa Mugoya oli Musoga ndi musajja Mugisu naye erinnya tuli Mugoya n'abagisu balituuma balituumira ddala kati omanyi olugisu ndumanyi bulungi Mugoya Musa wangi oli musaada musiraamu iye ndi musajja musiraamu kati babuuza batya mu lugisu babuuza nti mulembe Bulayi Amahola Gasira Makuwa Amahuwa Bulayi kukana naabi kale nina se wanyala naabi okwetikka bino kale kagambo kikolina eri abasiibi naddala ku lwa momo okuddiza abantu bafube nnyo okugabana ekitono kye balina n'abo abatalina kika akagambo ke mbalekera era tufube nnyo okutambuza enjiri ey'okwagalana ey'okuuma emirembe kyesobola okubagamba waliwo ekigambo kusiiba eriyo abataagala gamba nga muli awulira akaluubirirwa kakikooba waayo ng'abavubuka gwe nga gw'omuvubuka beetekemu okwagala Allah waabwe batuukirizeeyo eyo niya y'okusiiba babeere nayo waliwo kenjagala okubuuza akalala obusiraamu obumanyi singa omuntu awasa omukyala n'afa yandizeemu kuwasa ddi singa owasa omukyala n'afa oloozi wandyewadde ebbanga ki ng'ovudde ku birala byonna gwe nga ggwe muli n'oga nti alaavuyo oli empeddemu kampase nze nsubira kyantutte mwaka gumu okuwasa tweyanziza kale bwetto bwe tuli munange webale nnyo webalire ddala MTN everywhere you go naye nga MTN momo olunaku olwaleero be bannaffe be tuli nabo gwe munaffe ali era tutikkula maali
nyambale ku niigiina nange nyumirweko ndaawe mbonaabona Nuuru nziwomerwa zirya. So bano bannaffe bali ku mulimu gwa kutikkula olunaku olwaleero twagenda nti tugenda kutambula ne MTN Momo. Ndowooza okiraba ekifaananyi ekyo ekyabannaffe abatikkula. MTN Momo eteekamu ensimbi ffe ne tuba nga tukuweereza Kigudde Waani evening drive, ate ng'olunaku era olwaleero basazeewo ne bagamba nti tusoose ku muzikiti ogw'ebyafaayo ery'eddiini y'Obusiraamu, omuzikiti ogw'ewa Mbogo. Okitegeera tutikkula maali, ndowooza bajja kuntikkako ekitereko ekyo kyo mbule bubuzi nakyo wano, mbuleera nziraba tuzikutte wano za Momo. Era otulaba bwe twawoomye dda abakungu obalaba. So omulimo ogukolebwa bannaffe aba MTN Momo kyetukujjukiza nti gwe ali okumpi weereza ali ewala ensimbi at least kijja kuyambako. Oweereza otya gwe genda bugenzi ku mukutu kasita oba ng'olina MTN yo ekyo kikolera. Kati ffe abaasookera ddala ku mukutu wasasulako ku service fee eyedda 0772 bano bakama bange bali ku 782. Naye ng'amazima MTN Momo tugenda kutambula naawe ebitundu eyo mutulinde bulinzi. Twongera kujjukiza nti ogenda kugula ebintu kulayisi, ekyo tekibangawo mu Uganda yonna. Ogenda kugula ebintu ebitundu 5 ku buli 100 waliwo yali abigabye, terina yali abigabyeko. Ogenda kusanga edduuka ge tukugambye kati wane waffe Wambogo ajja tizuula, ojja genda obugenzi wale wajja tizuula okwate siringi kilo ya meka ya sukali 15 hafu yazo gwe gyogula ya meka ya 4 gigule 1200. Okitegedde mukwano oli bulungi weeyagala amanya Danieli egamba etya Momo? Momo nkola ya muntu wa wansi tuzza okuwa abantu baffe abasiraamu abali mu mwezi guno omutukuvu okubaddizaako. Twagadde okusharinga nabo obulungi bwe tuyina n'obwagazi bwe tubaagaliza omwezi guno omutukuvu. Amina. Abantu enyanguwa golaba banayanguyirwa ekintu kino ekinaddala ekya 50% nga ndabye nga kinkutteko nnyo. Omwezi gwe tulimu gwa kuddiza nga bwe bagamba saddaaka nkulu nnyo mu Buyisiraamu. So naffe twagadde tuddize abo bonna abakolera ku nkola ya Momo Pay. So enkola eno gye tuliko okubaddiza. Momo enkola terina bukwakkulizo bwonna, bwe kiri ya bwereere buli woogisanga. Amina. Tuyanze ndowooza enkola ya Momo ogifuna bulungi nnyo. Emma nkwagala nnyo Emma. Sajja obalaba kyuka otunula eri bwoti omuntu alabe omugongo guno. Ndowooza ogira bulungi nnyo Momo, abo bo kitegeera bulungi nnyo. Kati awo nange ne ŋŋamba nti anywera bunywezi ku Momo obenga kyekutambulira. Twagala beebaza nti mwebale nnyo abasajja bakola abalaba banyirira. Musajja ono anyirira, sajja awangaalidde mu MTN. Ayayaya sajja omulaba Momo. Taata oli otya? Amanya Edward Seriazi Kawenyera. Wangi Edward Seriazi Kawenyera. Edward Seriazi Kawenyera. Kawenyera owenyera muko. Ni musajja mulungi. Oli musajja mulungi. Ekyantumisa erinnya eryo lwakuba ni mulungi. Lwakuba oli mulungi. Bigenda bitya Momo abantu bagisanze batya bonga abantu? Abantu gye tuyita yonna bagamba MTN yesinga ekuuma ssente ku mobile money. Omufere bwakufera bukuba bukubi bo bajjeko baggalawo buggazi paka olikwala national ID yo okole piriset gwe kennyini olyoka ofune ssente zo. MTN y'amaanyi. Tweyanzizza MTN Momo ku nkola ya Momo. Bubaka ki bw'olina eri bannayuganda bonna abakyala n'abaami n'abato abo abalina amasomero n'abalala? Ndowooza MTN Momo enkozesa eyo nnungi nnyo lwa nsonga nti ssente zo nga bwe ziri ku ssimu ku ssimu bakubanja emitwalo 10 bw'oba oteeka ku merchant code 10 zennyini z'osindika ebisigadde MTN yebimanyi. Tekuli kujjako bbiiru ate ajjako 1000 ate ajjako 2000 ate tusaze zino gwe nga bwe bazikubanja teeka ku merchant code w'oguza ebintu byonna mu dduuka oba supermarket bw'oteekayo butesi bya mitwalo 10 teekako 10. Tekyali bino mbw ate ntaddeko ate simanya nkoze nti ate simanya mpeereza. Kale kkiriza tugenda kuba tetuyingira munda tukulage ebirala ebiddako.
mperezani ani yani Ashraf chikaye ziziri walienga tozimbe mutwalire ye yaleeteddwa ng'omujulizi ng'omugenyi omukulu okujja okulaba engeri ebintu gye bigenda okutambulamu. Obuvunaanyizibwa bwonna obw'emirimu egigenda okukolebwa wano buli kwa Abdulkarimu Kaliisa, era gye njagala okutwala omuzindaalo mumuwulirize. Hajati Adija n'Hajati Kateregga, essaawa zino mutwandibadde tewakyali bayimiridde. Simanyi lwaki temwakikoze nga bano abaafunye kuponi ng'ejjuma tennaba. Naye kantwale omuzindaalo Hajati Kaliisa atuwe obubaka bwe twagala mufune. Oluvannyuma Honorable Latifu ng'omugenyi omukulu mu kintu kino ajja kubira nga tuyita mu puroguramu Hajji Kaliisa gy'agenda otuwa nga bwe twongera okutereeza kiri ekiri wali. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe mpulira yayogera nja kugiddamu ogwokusatu. Kati musirise. Bannange MTN ezze egenda kulonda muko abo abafunye bu coupons, mulabe nti mutusobola okufuna futaali ono. Naye ekisingamu obukulu kano bakaleese nga bwe bakaleese, ekisingamu obukulu ye discount gye bakoze eki gye batuwadde. Amaduuka wonna wonna ogajjudde, ebintu ebisinga mugenda kubigula ku ki? Ku half price. Kye bagula emitwalo ebiri okigula ku mutwalo gumu. So Allahu akbar. Bebo ba mikwano gyammwe, gwe atayina layini ya MTN olabye nnyo atono ogula otya nga toyina layini ya MTN. Oba ojagala webalyawo ng'ogenda ng'ogifuna nawe ng'ogenda okola ki? Ekifo ky'okugenda ewagundi ntuwaye tugende omperekereko ngule ku yiyo. Lwaki tofuna yiyo? Kubanga tebagenda kukumako ekyo, bakyaleeta ebirala bingi nnyo. Yeyo MTN yammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala katufuneyo. In fact Imam kayogere ku maduuka nga tetunala kufuna omubaka wa MTN then omugenyi omukulu abeere ng'ayaniriza ebintu ebyo. Abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gano ge maduuka MTN getuwadde mwe tugenda okufuna ebintu eky'olukumi bakikuwe ku 5. Erisooka baliyita Kennet Shoppers. Bw'ogenda ku dduuka erya Kennet Shoppers, zino ze namba z'okozesa ne bakuwa discount. Namba 295-193. Edduuka eryokubiri baliyita Lubagumya Nixon. Nalo lirina ennamba yaayo 2309-37. Edduuka eryokusatu baliyita Hajati Zaitun. Nalo lirina ennamba yaalyo gy'olina okukozesa erya 220209. Erisembayo baliyita Faruku Nyanzi. Nalo lirina ennamba gy'okozesa ng'olituuseeko 168701. Ebisigadde w'onoolyagalira oyinza okujja ne kuba ennamba nzikola ki? Nzirina naye ago ge maduuka ge batuwadde. Bw'obaako erimu ku by'omanyi lagirira ne ku muno insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Bannange tuddamu okubasiima. Mwebale kutwagala, mwebale kutwaniriza, era nga tubasaba mukwese enkola eya Momo. Buli ali wano genda ogula layini ya MTN. Ye layini yokka omuntu gwasobola okusevinga ssente ne zitabbibwa. Okuggyako ng'onyize abafere bagamba okunyiga. Bannange abafere abo si baffe. Abafere ennamba bagezesa ne bagezesa wakwatamu eyiyo wonna anyiga ebitali bituufu ajja kutwala ssente zo. MTN webe nayogera ne customer communicatinga ku mikutu gy'amawulire nti waliwo ensonga eno neeno tujja kubakubira nga tuyita ku nnamba weti ne weti. Ennamba ekukubira nga tulina kugyogerako mu mawulire, ennamba ezo temuzikwata oba muzikwata mujjanko bujja temubawuliriza. Ensonga eyo mugitwale nga nkulu, abafere bo gye bali. Ensonga ey'okubiri, amaduuka Imaamu gayogeddeko gali mu kitundu kyaffe, bantu baffe tuwangala nabo, abantu abo tubawagire ngaye naffe tufunamu. Enkola ey'okusasula ng'okozesa Momo Pay oba ng'osasula ku nnamba ezo bakuwadde, teweetaaga kubaako na ssente ze bagenda kukusala nti MTN egenda kukusalako 10,000
oba bagenda kunsalako ebitaano. Woba olina kusasula nusu 2,500 era zigenda kubeera 2,500 tebagenda kujjako yadde olw'ataano nga MTN. Eyo discount twagibawadde mubeere nga mugikozesa. Nziramu okusiima n'okubaagaliza ekisiibo ekirungi, tusiibe bulungi ate era tubeere nga tunywerera ku ddiini lya Allah. Ekyo naba tukikoze Allah ajja kubeera nga atusiima naffe tumusiime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannanga abakulu mwabalabye dda, ono yakulembedde delegation ayogedde gye muli, mukadde waffe Steven mumuwulidde ebigambo bye ebirungi. Adams mwamulabye, Hajjati Sumaya ava mu MTN ono yakulira ebyesente ezo zemuweereza yomba managers abanene yuno wali obwedda bagamba nti abaana gye bali Dean establishment abasinga mummanyi ono muwalawe n'abalala bali mummwe mujja balaba. Kati mu kaseera kano mukkirize omugenyi waffe omukulu Honorable Latif Sebaggala ayanirize ebintu bino ku lwaffe ffenna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakama baffe okuva mu MTN, bamaama banyinaffe mwenna, muganda nga agikalwisa kuva mu Salamu Chaite, Salamu TV, bassebo ne bannyabu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo bitono nnyo, twagala mugende mutegeke futaali ate bwe budde bwe buno. N'olwekyo futaali bwe mugenda otegeka olwaleero, Allah akkiriza nga futaali oyo mujja kutandika muyita MTN futaali, kubanga bino byonna byonna bye batuwadde agenda kubeera futaali wa MTN. MTN ki? Futaali. MTN ki? MTN ki? Aha. N'olwekyo mu mbeera zonna twagala okusiima bannaffe, kubanga wadde nga nammwe mubawagira essimu ze muyina, naye okuddiza kuba mwoyo. Makampuni ameka ge muwagira agabaddiza. N'ekyo twagala okwebaza ennyo MTN, era tusaba mufune ebintu bino mu ngeri esinga okuba ennungi mu bukkakkamu. Kyetubasaba kiri kimu, kyetubasaba kiri kimu, wawo gye twali bagaba ebintu, naye waliwo abamu abakyayina nsonyi ebintu ebitatuuka naka. Oli n'abitunda mu kkubo. Nekyo tubasaba mubikozese nga MTN bwekoze eki bwebireese, insha Allah. Kopo nyeeno akapapula kano kogenda okutaala wali bakuwa ebintu, okitegeera. Naye bw'obeera nga ogenda okutandika obikozesa, sabira MTN egende mu maaso ate ebeere ng'etambula mu ngeri esinga okukola ki? Okuba ennungi. N'ebigambo ebyo twagala okwebaza Salamu Charity Haji Kalisa olw'ocoordinatinga puroguramu eyo. Emizikiti mingi bandigambye bageze ku muzikiti emirala gyonna, naye babeera nga bazze wano Wambogo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Banange nedda salugala bwana Ramadhani lindako programu tennatandika bwana Ramadhani ne bannyabo. Twagala okuddamu okubeebaza aba MTN n'okwebaza Salamu Charity, Salamu TV n'okwebaza obugali bwonna bwe mukoze. Naye ekisembayo bino jja bifuna, naye genda ku dduuka lye bagambye, eyo namba kweri amaduuka gali wano Wambogo, ojja gabuuza ojja gategeera. Sukaali ow'ettaano bakuwa ku 2,500, omuceere basmati ow'omutwalo bakuwa ku 5, obuwunga obw'essatu bakuwa ku 500. Byonna MTN ebikoze mwezi mulamba mpaka bunaakola ki? Tosuba mu kisoogwo, toddamu kufulumya 50 ate nga walifulumiza 2,500 insha Allah. N'ebigambo ebisaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ekisibo kyaffe, akkirize atuwe ekisibo okuba ekirungi, atumalire ebizibu byaffe, ne MTN ebeewo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kale singa ogenda n'okwata kukata weezi obwo wakyaliyo ebibulo MTN futali momo futali eno tugiyita momo futali ogiraba momo futali yeyo webale kulaba Kigudde drive webale kulaba Salam TV olutimbo lw'emirembe bagiyita momo futali MTN momo ajoba okozesa twakugambye ebintu ogenda gula byalayisi olaba abagaga ababedde bendi nabo wano kamala okunyumirwa salamu aleikum olyoti yegwani nze mama dada ne nze Zubeda ne bampita mama dada Zubeda mama dada owulira otya ng'ofunye ebintu nga bino alhamdulillah sijawayiona nimeshukuru sana shukuru MTN na Salam TV kwa kutusaidia msaada wa Ramadhani. Tunaomba Mungu pia Idi ikifika watuongezee. Asante. Tumeshukuru sana. Haya. Asante. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wani? Wampita Abdul Karim Zainab. Abdul Karim? Zainab. Naam. Unajua Luganda? Pia Kiswahili najua. Piga Kiswahili. Owulira otya? Nasikia furaha, nashukuru MTN kwa kila kitu wenye wametupatia. Umefanyisa MTN momo? Umejua MTN momo? Najua lakini sina line ya MTN. Wepata line. Inshallah. Piga salamu zako. Nasalimia shangazi yangu na watu wa kwetu wote. Asalamu alaykum. Asante. Salimia. Nasalimia watu wote wa Mbogo Waislamu, bwana yangu Alhaji Isa Ismail Sebi na watoto wangu wote Naima, Sofi, Ibrahim, dada na Shima, wote nawashukuru sana. Nawaombea Ramadhani karimu. Asante. Inshallah. Ramadhani karimu ndozo kiraba ebintu obirabye bulungi nnyo engano omeona ngano agenda kwambala eploni agenda kwa mama. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Salamu awo tulabi MTN momo uli otya? Jendesewo. Uli otya? Mpulira bulungi nnyo alhamdulillah MTN ebeewo. Manya. Hadija Matovu. Hadija Matovu. Kagambo kikoyinza okugamba abantu ku nkozesa eno ey'okuweereza sente oba okugjayo ku nkole MTN momo. MTN momo ekola bulungi. Tweyanziza. Namwe tweyanza kutuddiza. Tumira abantu bombe wano. Ntumira Muhammad Matovu Mwanyanaze, Somera Sagala Matovu, ntumira Sala Matovu, Nabukera Matovu, bonna abaana banyabo nti batumidde nnyo mbagala nnyo. Ndikusalamu TV batuwadde ebintu MTN. Tegeera. Amina. Yanziza webale nnyo. Wa rahmatullahi wa alaykum salam webale nnyo webalire ddala enteekateeka yeeyo mukwano gwange wano ewambogo ekawempe mukwano gwaffe gwe ali era tulaba abantu basanyufu nnyo ndowooza essanyu oliraba omudigido. Salamu alaykum salam. Yotya? Nze ndi Wani? Nze Hadija Nakitende. Nange wafunye otya omukisa? Bannange Hajati nalabidde Hajati munnange Hajati Hadija munnenga nkubira kasimu nga ngamba yangu wa kusaa mukaaga tuyinaye be bagenda basiibulula bannange mpulira essanyu. MTN kakikoojogerako? Bannange njagaliza birungi byereere. Mashallah. Bane salamu alaykum. Amanya ganze Hadija Nakitende. Jannaki. Mbeera Butambala nga ow'olugave embeera ano mu Mbogo mwenkulidde. Amina. Akulidde mu Mbogo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bannaye mwebale nnyo. Ffe bannamwandu. Namuliisa abaana baffe. MTN tetulina gyaffe kigambako. Era ng'enekyusa ne layini yange kubanga nina kuba mpooninga ogisiba. Amanya? Nze Hanifa. Ate tokyusakyusa bino bye mukwata ku gundi tewali ajja gisiba eyo bakulimba? Eri manyago? Eri manya gange. Ebyo bya kifere balimba mbu tugenda gisalako. Totawaana. Wegireke tewali ajja gisala. Mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillah rabbi Allah abamalire ensonga zonna. Amina tweyanziza. Salamu alaykum. Oli otya maama n'ekitereke? Nkutwaleko. Alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum. Amina fiku barakallah. Oli bulungi? Gwani amanya? Nze Aida Namata.
Aida Namata tumira abantu bongende tumira abantu bonsiibule ngende tumidde abantu abo bonna betubeera nabo abasiraamu baffe mwebale na kutuzimbira muzikiti gwe Wambogo alhamdu rabbi alamina Allah abongeremu baraka salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kigudde Waani evening drive etambudde bwetyo olunaku olwaleero mukwano gwange bwe tubadde wano Kawempe Mbogo omuzikiti abantu obalaba basanyufu bakyamufu MTN momo MTN momo nze nanyini figal box nanyini ngateedula akawungeza akalungi beera bulungi weeraba water wange hana yes Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial *165*.